muliro tafsiri qu anfusakum wa ahlikum nar mutise emyoyo gyammwe n'abantu bammwe omuliro. Imam Ali mu tafsiri yagamba allimuhum musomesa abaana bammwe ebatasa omuliro gwani gwa Allah jalla jalaalu. Bitasa abaana afe omuliro gwa Allah mulimu allimu awladakum au awladina tawhida. Musomesa abaana baffe okwawula Allah. Omuntu kyasiga mwana omuto tekimuvaamu. Assalamu alaikum warahmatullah. Ekisigibwa mwana omuto kiba kizibu nnyo muvaamu. Kyova olaba kirungi okusomesa abaana tawhidi nga bakyali bato n'amaalumaati oba amawadde amalala. Wasalamu barakatuh. Omwana omuto kye bamusomesezza kiba kizibu omuvaamu. Kyova olaba ebiseera ebisinga manyi bagamba nti okusomesa abaana mu buto bwabwe banga kuwagala kiso ku jjinja kiba kigenda kusalirawo. Ate okusomesa omuntu omukulu nga nze alina ebizibu ebingi saba Allah atumalire ebyetaago byaffe banga kuwandiika ku mazzi. Nze okunsomesa obanga awandiika ku mazzi. Imaamu Mukibi mukadde waffe ssebo omuntu awandiika ku mazzi gyava kyekisigalayo. Bw'oba owandiika ku mazzi gyova wasigalayo ki wangi. Imaamu agambe nti wali naye ng'ate si bonna nti tebakwata naye bamanyi balaba ti omuntu ono omukulu aba n'ebizibu bingi ate obwongo oba bwajjulamudde ebintu biki kati nga irimu lwegendamu oluusi ebuukamu saate omwana omuto enywera. Suratul Yasin njagalawo etteeka eryo Allah yagamba nti inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna nahnu nuhyi al-mauta. Allah yali atweyanjulira tawhid ar-rububiyya biki Allah byakolera abantu. Yagamba nti inna nahnu nuhyi al-mauta. Tugenda okujja abafu mu kabuli taratan ukhra for the second time. Wa naktubu ma qaddam wa atharahum. Era tuwandiika byonna bye bakulembeza okukola mirimu emirungi n'emirimu emibi. Naga nti wa atharahum n'obuufu bwabwe. Salamu alaikum. Bwe liba litambula ekkovu bwe liyise olengerawo ki? Salamu alaikum. Do you know a snail? When a snail moves, it leaves a landmark behind. It leaves a road behind, a shining road or a shining route. Bwe liba ekkovu litambula lekawo omukulu oba ekkuba erimasamasa obayita obuufu nobayisewo nekkovu kiki nengerawo oluntuntu olusavusavu olumasamasa. Kati naawe bw'okula olekawo obuufu wobadde. Kambaweeyo ebintu ebiraga nti omuntu aleka obuufu. Ekisooka omuntu okuzaala abaana abamufaanana. Naga nti omwana bw'omulaba ne nnyina bw'atyo bwe yali afaanana. Olaba bw'alese obuufu. Ekyokubiri ekiyamba omuntu okuleka obuufu, omuntu bw'aba alese emirimu emirungi bubeera buufu. Idi Amin Dada bw'otunuulira Supreme Council wali Masjid atulengerawo Idi Amin Dada. He left a landmark. Amin yaleka obuufu kubanga yagamba nti awo mpaddewo abasiraamu
otugamba Haji Kasule Wandegeya tulengera Bilali ebwayise lyali ttaka linaali wa Abdulrazak Matuufu obuufu tulengera limbo y'emulago Haji Kasule Wandegeya ne masigidi eye Wandegeya ewa Imam Kizza obonna buufu inna nahnu nuhyi al-mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Imam al-Baqawi mutafsiri ya mukhtasaru li-summarized yagamba wa atharakum ayyi wa auladakum. Allah kiyayita obuufu Imam al-Baqawi yagamba kitegeeza baana abaana bwebuufu bwa Seeka Wakko, abaana bwebuufu bwa Seeka Mukiibi, abaana bwebuufu bwa Umaru, abaana bwebuufu bwa Muhammad, abaana bwebuufu bwa Musa, abaana bebuufu bw'omukyalo oyo. Bwebanga bwebuufu bwaffe yajibu alaina alimuhum atawhida. Babanga abaana baffe buufu yajibu alaina kigwana gye tuli okubanga alimuhum abaana abo tubasomesa tawhida okwawula obwekitiibwa ani. Mwenna kino mukimanyi bulungi gyabasinga wano gye muyina mwajja ku bakadde bammwe. Nze kambaweeyo nze mwennyini example. Nze wenkulidde ne mukadde waffe Allah Musaasire yafa taata, twakeranga ku masigidi buli yidi ne ntulima, era nakula nkimanyi nti omusiraamu ku yidi alima omuzikiti nakijja ku taata. Mwenna nga mukeera ku masigidi kulima. Ekyokubiri, nakula nkimanyi nti omusiraamu bw'aba agenda okwebaka alina ssoma Al-Fatiha. Al-Fatiha njijja ku taata, yalinga agisoma mu ddoboozi nga ppanvu nga tuliwulya so nga ate ali mu kisenge kye nga ffe naffe tugiwulya eri gye tuli ewaffe. Tegerekesa bulungi. Ekyokusatu, nakula nkimanyi nti ku Lwokutaano omusiraamu talima akeera ku masigidi. Byonna byonna bijja ku taata. Ontegedde kutegesa bulungi. Kati allimuhum, somesa abaana bammwe tawhid okwawulani, kubanga omwana ekimuweereddwa nga muto ebiseera ebisinga kiba kizibu okuba nti akikola ki. Bw'obuuza abantu abaliwo olwaleero, bw'ombuuza lwaki okola ebyo byokola mu ddiini, nkuddamu ki? Wajadna abaana wakadhalika yafaluna. Araba kyenkuddamu, wajadna abaana wakadhalika yafaluna. Bino nabijja ku taata, nange obwento bwe nyina okukola ki? Bwe nyina okukola. Tulina abasajja, sheekhe wange yagamba nti kakalo we bali bawangaalira obusiraamu bwali butono. Kati ng'okumanyisa abantu nti oli musiraamu olina kwambala nkofiira. Era yagamba nti abantu bamugireganga nnyo. Tengera akasiraamu kaakali kajja, kasiraamu kaakali. Era lumu kitaawe yamutuma kati nga ayina waayita nenga bamugireganya akasiraamu akambala enkofiira. Kati lumu bwe yatuukawo n'agijjako, taba kitaawe ava maaso amusinkana, yali mu kkoona, namugamba nti enkofiira eriwa? Amakulu buliwo obusiraamu, busiraamu obutaddewa.
bwobuza abantu abaliwo abalwaleero lwaki mukola bwe mutyo baddamu twasanga bakadde baffe kyebaliko yensonga lwaki bannabbi ba Allah abawalimu basahaba ne batabii bwe baleetanga okusomesa abantu okwawula Allah abantu babiganga ng'ensonga gye bawa wajadena abaana sababu byotujjako zenkuzeyo kyekiri mu famire yaffe kati simanyi bweyinza kukinjijjako obusiraamu bungamba bupya nze mmanyi nkiri kyova olaba abantu basatu balina empeera bbiri mu maaso ga Allah njagalamu man amana min ahli likitaabi omuntu eyakkiriza mbannannyini ekitabo nakkiriza Isa ibuni Maryam Muhammadi bwe yajja n'asala ekkubo naye n'amukkiriza oyo maaso ga Allah alina empeera za mirundi emeka falahu ajirani alina empeera bbiri ngenda kuwaayo ebyokulabirako basajja bali babiri kuyamba bali basatu balina empeera bbiri mu maaso ga Allah kuliko Waraka ibn Naufal tata wa Khadija omuto mbaka Muhammad Khadija bwe yamutwala nga bamunyize mu mpuku ensonga ze yawa n'agamba nti tebana kye bakulanga okujjako ogenda kufuna obubaka kubanga oyo akunyize fe tumuyita Nabusi ne Musa yamujjira naye kyennaku abantu bagenda kukyojjanya abantu bagenda kukolako olutalo mbakubanga Allah abadde wakumpanga bakubanga nyinayo kachansa akawangaala nandibadde nkutaasa mwana wange kigambo kyayogera musajja mukulu oyo Waraka ibn Naufal Nabi Muhammad yagamba nalabye Naufal mujjana ngali mu ngoye enjeru era Allah yamuwa ejjana bbiri ejjana kukkiriza Isa ibn Maryam Tawrat n'Enjiri yabikkiriza Nabi Muhammad bwe yajja n'asala ekkubo naye n'amukkiriza alina ejjana y'abannannyini ekitabo alina ejjana ya ummati Muhammad jjana bbiri owokubiri bamita Salmani al-Farisi Salmani al-Farisi yali eri mu bannannyini ekitabo enayo gyali owokusatu Abdussalam abalina empeera mmeka kati kikyensika mu ekyo hajjati kyengamba kyekino ebbanga lyomalanga obadde olyeri mubali ku nzikiriza etali ntuufu obusiraamu nga bulimu ebirumira nobanga ojjiddwa amazima sala ekkubo jangu eno tegerekisa bulungi inna nahnu nuhyi almauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin Allah agamba ffe tugenda okuzuukiza abafu nga tubajja mu kabbuli era ffe tuwandika ebakulembeza okukola kubanga ku lunaku lw'enkomerero Allah jagamba ikra kitabaka kafa bi nafsika liyawma hasiba omuntu asoma ekitabo kye kyomalira okubeera nti abaliwa wa atharahum n'obuufu nga be baana alimu awladakum tawhida musomesa abaana bammwe okwawula Allah olwokuba nti abaana bagendera nnyo omukadde we kyabamugambye inna Allaha khalaqana liibadatihi alla na'budu illa iyyahu Allah yatutonda lwakubeera nti tumusinza tusinze ye yekka nga situmugattako ekyo ennyini kye tweyagaliza
nono kisomesa abaana baffe nabo bakulenga bakimanyi nti omuntu ayawulani. Olwaleero abasiraamu batukaaya nnyafe abawalimu okubajja ku shiriki lutalo oba oliawo tebasigwamu tawhidi nga bakyali bato. Nkiddemu ekyo walero bwosoma kutubu bange yagira kwawula Allah abantu bagiddamu wabweru ng'ewedde tosanga obukuukuulu. Abo nno basiraamu lwaki bagiddamu eseka wakko gyava osomesa kwawula Allah tebasigwamu kwawula Allah nga bakyali bato bwe wava obuzibu, kubanga abasigwamu tawhidi ye bwawulira ebigambo byokwawula Allah avulya essanyu. Anasigamu omwana we tawhidi nsaba Allah kituwe ateekeddwa okubanga afunayo akadde n'atuula wansi n'abaana be n'abategeeza ebibuuzo bino. Ekisooka min aina na'khudhu dinana. Assalamu alaikum warahmatullah. Banazimba mu baana be tawhidi bino wammanga abibabuuze, bamala okubabuuza abawe ansa.